olwaleero ne Karo Nantongo wamu n'omwami we omulungi lwakyadde mu maka g'abakadde be abalungi. Olunaku olw'eggulo lwabadde lwakubiri naye nga lwabadde lwa Chosen Bake naye nga nakuweereza buli kimu nga bwe kyagenze mu maaso ku nsonga ya Chosen Bake we yabadde nga ayanjula omwami we Ssekajja. Olunaku olwaleero Karo Nantongo kamese tambula tukobo lyawo lyabula olunaku olwaleero lwa Karo Nantongo tutandikiddewa nzizeemu leete olw'ensonga yange ezezaako okunoonya kaadi entwala ku kyala ne baginyima ezezaako okunoonya abayimbi abamu abensobola okwesibako ngende nabo mwana wattu nga siraba naye sofa embeera bwetu weebadde oba embeera weekyali ngenda fubanga wensobola okubeera nga muleeta iris na buli kimu nga ekigenda okuddako kuno ku kyala okwa Karo Nantongo kuno kukyala ndowooza bannange mulaba ekintu kye nabagambye olunaku olw'eggulo nti emikolo gwe gisuubira olw'okutaano mukaaga sande uyo Chosen Bake yakoze lwakubiri Karo Nantongo lwakusatu lwewunya embaga okubeerayo olwokuna kati mwe abawoosimaya boosakozesa tukolera mu kampani oba togenda kujja that means you are less valuable ne ku mukolo oba togenda kubeerako bano abeekozesa abafuna time off be bagenda ku mikolo abantu abaliyiseesho so embeera bwetu weebadde era nga tumwagaliza birungi byereere. Kati n'omulenzi mpozi mba muwomusindaago bajja kukozesa obugumu nkale yanyiza boyi abadde byeyabakeera ekyomugenesi amwana obugatolwaba oluyimba lulamba embereta busesiwatire yekubye esimu biweddeyo maama byomuyita nsanyusa okulabako bwaka ebaludakabo omwami ono yaŋŋamba nantusanga naye namugamba lunaku luno nja kukwogera tukube engalo bwogera kuoyo